You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombokalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombokalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Omulabi wa Bege TV tukwaniriza nnyo munnaffe bali nnyo okutwegattako mwebale okusubscribinga mutuzizzaamu amaanyi ensonga lwaki naffe tubanoonyeza ebisinga okubeera eby'omulembe. Kakati nno tukomyewo ate ku nsonga zaffe ez'abaana baffe abali ebweru abaagenda okunoonya ekikumi. Abangi nno mwabakazaako lyakadaama nze lyesikiriziganya nabo kubanga nange kati wano ndi ku kyeyo ndi mu kunoonya ssente. Naye ensonga eri mu ddiiro ye gavumenti yaffe ne minisitule y'ekikula ky'abantu okuba nti bazzeemu ate ne bakola endagaano eyokulaba nga abaana bano bakola emirimu gyabwe nga bali mu mbeera nnungi. Ni bannange ffenna twebuuza endagaano ezikolebwa buli lunaku ziragawa. Omwami Kayonde ye musajja eyeewaayo okulwanirira abaana bano okulaba nga babeera bulungi. Abangi bagenzeeyo bafudde, bangi balemadde. Kaakati gwe tuli naye twagala tubulire endagaano eno yagitegedde egenda tuyamba ki? Sooka obuuze ku balabi ba Bege TV okutugende mu maaso. Abalabi ba Bege TV balamusiza nnyo. Amannya nze Kayonde Abdallah. Era nga nze President wa Migrant Workers Voice. Eddoboozi ly'abaana bakolere bweru w'eggwanga. Mukama wange webale kusiiba. Esebo tusiiba alhamdulillah. Saba Allah tuweemu obulungi. Gavumenti bwe tutambulira yagiseemu nekola endagaano ne Saudi Arabia ku nsonga z'abaana bano. Gwe nsinga okugoberera ensonga zino gwe balwanirira. Endagaano ze tukola zino zituyambye zitya? Lwaki buli kaseera tukola endagaano? Tukola n'abaffere, tukola n'abaki? Okusookera ddala ekyendagaano okukolebwa mawulire malungi naye ate ekyebuuzibwa enkola yaago. Endagaano zino tesobola kuzigaana kubanga lwe lutindo oba ge galinga amakubo kwe tuyita okufuna opportunities zino. Mu nkola yonna ey'okugezaako okubanga gavumenti eteekawo oluguudo teri asobola kigaana, naye era okirabye mu mitendera gavumenti mweyita okuteeka amakubo abantu basobola okusisigira ne balemesa enteekateeka ya gavumenti eyo. Singa gavumenti eba tegoberedde emiwaatwa emituufu naddala mu kusiikinga amakubo ago process mwe galina okubeerawo bannannyini ttaka ba stakeholders ku makubo ago, kuba ekkubo gwe toliteekawo olw'okuba oyagala kuyisaawo byamaguzi obitwale e Congo obitwale e Tanzania olwo tofaayo ku bano bannansi bw'ogenda diyisaamu. Gavumenti yonna bwe beezimba oluguudo lwonna eteekinga ground mutual understanding ne mutual acceptance ne by noonya ba stakeholders ne bakkirizisa ne baba informed ku kiki ekijja era ne bakkiriza nabo ne beeteekateeka ne bamanya stake yaabwe eriruddawo era bagenda kukuuma batya oluguudo olwo. Kakati ebibeera ku luguudo olwo nga lumaze okuteekebwawo bingi bibaawo nga ani avunaanyizibwa ye gavumenti. Ebiseera gavumenti lyemala ng'etadde oluguudo ne luteekawo lwampaka abantu basobola oluduwakanya n'okulutemamu ebituli ne balwanikako ne muwogo ne balemesa enteekateeka eyo. So kati wekituuka ku ndagaano zino ez'abaana abakolera ebweru w'eggwanga, yes, minisitule ya genda ne gavumenti bakola bulungi kuba tukyagala okufuna emirimu tegiriiwo, okulowooza ku kyo tuterawo olutindo olututwala okukolera ebweru w'eggwanga nga tuyita mu BLO ezo ba treaties ezo ezisayiningibwa. Naye abaffe ekibuuzo ekyebuuzibwa era kye tuyina ffe nga abakubi b'ekyeyo oba abatuuze ku mataka gano gye mwagala okuyisa ki oluguudo, abavunaanyizibwa ba stakeholder
ba beneficiaries b'oluguudo olwo tetumanyi mutukwata kugamba tetuli informed about ne decisions zemutekinga n'endagaano zennyini zemusayininga tetuli part tetumanyi twesanze ng'endagaano ezasooka okukolebwa oba amakubo agasooka okutemebwa ng'endagaano eri e Saudi Arabia nga tetunnategeera ngeri gye gadelivalinga agamu gatubuzabubuza amalala tugaguzeemu obulamu nti eryo ekkubo lyennyini erya Saudi eririwo n'erya Jordan gye basirise ennaku ezo nga tuvuddeyo abantu bagaguzeemu obulamu galina ebibuuzo gatwalawo abantu ku mwego gya ntaana bagateekawo nga tebamaze kwebuuza ku bannannyini accident mugo ne zifuuka accident kuba tekuli abudaabuda olaba ne gavumenti bwemala okuteekawo ekkubo nga lino ate egenda mu maaso n'essaawa ebitongole nga police traffic police okubudaabuda welfare y'abo abatambulira ku naye abaffe bw'obuuza ebiri mu ndagaano ya Uganda aba endagaano zino eza Uganda n'amawanga gali ez'abakozi balinayo wa traffic kitongole kye ekya traffic ekivunaanyizibwa mu kulondoola n'okulabirira okubudaabuda abo abali ku makubo n'okukwasisa amateeka waliwo regulations ezibumbabumba nga zoogerwako mu ndagaano ezo oba obukunizo obusobola okuyambako okulambika enkolagana eno wakati n'amawanga gali gye tunona emirimu ye abaffe bannaffe abali eri mu ndagaano zino mulimu obuwaayiro obulowooza ku bbeetu lyabwe oba eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka wa wano kubanga ssemateeka atugamba nti bwebanga eggwanga liri signatory ku international labour standards terikkirizibwa wadde n'okukolagana n'amawanga agatali signatory ku ndagaano ezo ezifuga abakozi mu byabakozi kati Uganda ecrossinga boundaries negenda nekolagana n'amawanga ate agatasayininga ku ndagaano ezimuffe wano zitukola ki zetwasaningako kati nkola eyo ey'okurisikinga okututwala gy'omanyidde eddala nti wali risiki tebajja kutuwa ddembe twandyetaaze wabeewo okukkaanya nti bwe tuba tusalawo nti ekitutwala e Congo kye kino tukkaanye nga tetunnagendayo okusinga gwe okutukubira soole ng'omaze otutwalayo lwampaka ne tufiirayo notandika okutukkirizisa lwampaka tukkirize tulisivinga emirambo ate tusirikeko tuleme kwogera nabwe kityo twebaza minisita yasayininze endagaano ya Qatar naye tugenda petitioninga era kino kikulu mukoti twagala petitioninga ministry tujja gi petitioninga pasi yo kenyinyi etubuulire batubuulire bino bye basayininze biki who informed them feba stakeholders are we involved into this the last discussion abakulu bano gye baalina n'ebitongole ebiri international byabakubiriza okubanga bainvolvinga ba stakeholders mu processes za bilaterals bwe boogera ku ba stakeholders tebategeeza ba UERA bokka kuba abo ministry ya agenda yatamira UERA tebategeeza ba bitongole bino ebitwala abantu ebweru bokka bategeeza n'abakozi the beneficiaries of these programs ne bannakyewa the beneficiaries of this road you are building olutindo luno lwoteekawo they must be stake ne pastor Nsumba ekyokubiri omulabirizi w'ekkanisa yandibadde amanya kubanga bano baana ba kkanisa ensonga egisinga okutusiyiika era wano wentabukira wenyagala okwambalira minisita mbeere mukambwe ennyo kubanga temuyinza kubanga mwe mugenda mu maaso okututwala mu ngeri y'obuzibe kibulubuto buli kaseera mukola ensobi zezimu yesu oyinza okuba osayininze endagaano ennungi ebadde timule business eri down twetaaga emirimu naye ate okikola supiidi kigenda kuyiika supiidi ekyokubiri you are excited about the joint technical committee nga Saudi yakulema ab'ekkata bakusuubiza nti eyaabwe egenda kukola abaffe that is a technical committee it is technical nga bw'okiwulya it is technical forget bannayuganda abakolere ebwere bagenda kukola technical worker and this joint technical committee gyoyogerako it is to monitor the implementation of the bilateral. What is in the bilateral? Are there elements of the workers' welfare? Tebirimu ne botunulire ya Saudi temulimu we boogera ku welfare bakulaga nti ate atulugunya yagenda okubanga yavunaanyizibwa ku welfare oba ku protecting rights. Can you imagine? Nti owe Saudi
oba the receiving state yavunaanyizibwa okukola ki okuprotectinga bannayuganda yakutulugunya yes asobola okuba nga empisi esobola okukuma sitowa y'ennyama yeetaaga okuexploitinga amaanyi go ate kakati akufunemu ati atandika ate okulowooza ku ddembe lyo. Ekyokubiri ali autocratic takkiririza mu ddembe eryo gwe lyoyogerako ofuna bulungi akakulu. Teri musajja ali mu mawanga ago ag'abawalabu akkiririza mu zino freedoms ze twogerako wano. It can only be nga gwe munansi descending state oyambyeko n'ogenda no negotiating through your bilateral means n'omukkirizisa n'akuwaayo kasiroti nga Abafilipine bwe baakola. Bagenda they negotiate until they get a slot okubakkiriza bannaabwe bafune abantu abo abagenda eri ofuna eddembe ery'enjawulo ku balala. Oza lwaki bayisa bulungi Abafilipine ku bannansi abalala abali mawanga ago ate n'ensi zaabwe zinegotiatinga buki bulungi. Baba banegotiate nga batambula n'abaana baabwe. They involve everyone. Naye muwano mugenda ku negotiatinga nga azifu minisita gwagenda okukola mu kiyumba n'otuuka n'okugenda e Qatar ogenze kusayininga endagaano minisita omulamba notandika okwekuba serefi ndi wano n'atera okimaliriza nga kitegeeza oli wekka mu kakuuni oli mu bibyo wasazeewo bibyo ba stakeholders tetuli informed. Ekyokubiri lwaki mukwekanga endagaano zino? They should be in public domain. These are public documents. Bilateral agreements muzireleasing zibeere gazetted. Why would you sign things and hide them? Ng'omuntu alina kwenoonya n'anoonya bilateral eruddawo bannaye bilateral eruddawo as if it is somebody's property, someone in the ministry with that council of mandate. Balina kansa ya mandate wano ministries ezisinga kati kyekise ministry ya gender. Twagala okubalabula. We are going to petition you for hiding these documents. Number 2, for excluding us. You don't want us to be involved in all the steps you are taking to achieve whatever you call our own our jobs. Yet mumala okusalawo ebintu ebitakwatagana ne mutusindika ebweru ne tubonaabona bannyinaffe ne bakubonga mirambo abalala nga tebalina soft landing kuba ekisinga okunyiiza abaana ne bw'aba afudde omu. One life counts. No life deserves dying like that without accountability. Akasembayo baba tufunide twafunye minisita omupya wa state n'ayizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka atandikira ku kibalamu. Omukulu honorable minister Balamu Barugahare twagala okukusaba ng'amaanyi g'oyina g'otadde ku nsonga y'abaana ba Nuupu tetwagala okikomye ku baana ba Nuupu eri abaana bannayuganda nga bawaŋŋanguka ne bakoowa ogenda okwekalakaasa nga abo aba Nuupu booli mu kutaasa babajje mu makomera bo ne bagenda ne bakola peaceful demonstration ne bagenda banoonye emirimu ebweru w'eggwanga bali bweru babonaabona. They could not strike on the streets of Uganda naye nga tebalina akola ki naye koze mu ministry ng'omusajja omutaganjuzi ate yasoma n'ofuna n'eddaala erya doctorate obadde wansi mu bantu b'owansi obamanyi. Tujja kusaba o embracinge obukulembeze o advising minister omukulu atabadde ku ground advising nti obukulembeze bw'abaana abawangalira ebweru mu ggwanga buno kikulu. Ekyokubiri welfare yaabwe okubudaabudibwa bwe baba bagenze ebweru kya bulungi bwaffe kya bulungi bwa ggwanga ng'abantu abali patriotic kubanga abaana bazza essente eri eggwanga lino z'omanyi. Ekyokubiri okubanga bafuna insurance covers zisobola okuba tailored within those social welfare arrangements. Lwaki nkugambye obukulembeze bwabwe bubeewo tojja kusobola kukola ebyo wammanga bye nkugambye nga tebalina bukulembeze because tolina database yaabwe tobamanyina gye bali. You can only first create that leadership in the country, be recognized, and then you take the other step okubawa ebyo byonna bye beetaaga n'omanya naani. Because in the process of finding or getting justice there need to be social order. So without social order ng'ogikuliyetinze ng'oyita mu kibiina ekigwamu abaana bano abakozi n'obategera nti ono yaani era abakulembera be baliwa. You can even better manage their indisciplines or indiscipline affairs.